okwaniriza ku Future Tech channel amanya gange nze Kazibwe Patrick. So tugenda kutandika okuyiga coding era nga tugenda kutandika ne HTML. Mu video zino zengenda okukola ngenda kuba nkulaga step by step guide biki by'olina okukola okutandika codinga. Ngenda kutandikira kuba beginner atalina kyamanyi paka ku advanced. So video eno yabo abatalina kyamanyiiko computer agirina naye ayagala kutandika ku codinga. So gwalina kyomanyiiko osobola okugobera video eno then wonatuuka otamanyi ojja kuba otwegattako. So tutandise. Nkusabye subscribing ku oleme kusuwa videos engino kubanga nteekayo subscribe ku channel eno then osobola okusharingira ko banno ne tuyiga fenna ate n'ekirala osobola okukebera mu description mulimu link ekutwala ku website yaffe wetubeera ne live lessons buli week. So computer yo omaze ogisaako nga wano bweri tugenda kutandika okulaba engeri gye tugenda okuzimbamu website nga tuyiga okuwandiika olulimi lwe tuyita olwa HTML. HTML kigwayo hypertext markup language. Ngambye hypertext markup language. So omaze okusaako computer yo ng'eno ogenda kutandikira wa okuteekamu olulimi olwa HTML. Tutandise. Ekisooka kya byonna nandi kusabye bw'oba oyagala okuzimba codes zino obulungi mu environment ennungi weetaaga software gwe tuyita IDE. IDE kigwayo Integrated Development Environment. IDE ye software agenda okusobozesa okuzimba codes z'obulungi in organized way. Nga ziri organized bulungi ng'obifollowinga bulungi weetaaga environment mogenda okuzimbira codes ezo. Software yoyo kebera mu description genda wansi wentadde ebikwata ku video eno okeberemu mulimu link egenda okutwala ewali software yoyo tugenda muyita Notepad++. So bw'omala okudownloadinga software yoyo ewa Notepad++ ogenda mu installinga ku computer yo. Bw'oba tomanyi mu installinga bw'omala omudownloading ojja mu double clickinga mu omu installing. Bw'oba tomanyi mu installinga feel free to contact me enamba ngenda gissa mu description. Naye bw'onaaba omaze okuinstallinga software wa Notepad++ onamanyira ku kinti agenzeemu. Oyinza okuba ne icon ku desktop bw'eba teriiko era still tugenda kukola bwe tuti. Ojja genda ku folder oba akantu konna akali ku desktop yo oka right clickingeko. Let me right click on this. Bwe right clicking akantu ako nja kulabawo option edit with Notepad++ ajja kuba agenzeemu. Naye bw'oba tonnaba ku mu installinga totya era tofaayo. Tusobola okutandika nga taliimu kubanga Windows eina Notepad yayo gye baagizimbiramu. So tugenda tandika tukozeseeyo. Naawe anaaba amaze okuinstallinga Notepad++ tugenda laba bona agikozesa. Naye nandibadde nkusaba genda installing Notepad++. So egenda kuyambako nnyo okukodinga bino bye tugenda okukola nga oli comfortable. So kyetugenda osooka okukola tugenda sooka tukole folder ya website yaffe gye tugenda okuzimba wano ku desktop. So what we can do, we can right click ne tusonga ku kigambo new. Bwe tumala tusonga ku kigambo new ne tuclickinga ku kigambo folder. Eyo engeri emu mwe tuyinza okukola mu folder. So bwe njikilikkingako nsobola okugamba my web. So omwo mwe ngenda oteeka website yange. Kankulage engeri endala empya eyokola mu folder bw'obadde tokimanyi. Obadde okimanyi bw'onyiga Control Shift ne N era okola folder. Eyo folder gy'olaba ku screen nyize epensa lya Control n'enkwatirako erya Shift n'enkwatirako n'erya N. So nga maze ogikola ngenda gituma kyenjagala my web. So ng'omaze okukola folder ku computer yo ogikoze ndowooza kati tweyongereyo. So tugenda kugula folder yaffe eyo tuteeke mu website yaffe egenda okusooka era website eyo tugenda gizimbisa olulimi lwe tugenda okuyita olwa HTML. So ngenda ku clickinga folder eyo double click folder eyo njiguleko oba nji opening. Nga maze openinga folder yange eyo tugenda kuteekamu website yaffe esooka nga tugenda gizimbisa olulimi lwe tugenda oyita olwa HTML. Noza tuli wamu kubanga
tulabye engeri gye tukola mu folder kakati tugenda teeka mu website yaffe esooka ku computer yo okwo ng'ogyeko okuteekako notepad++ nandikusabye n'oteekako browser ye software agenda otuyamba okulaba website yaffe bwefaanana nga tumaze owandiika codes tugenda kulaba website yaffe bwefaanana mu browser nandisabye okozese browser eziri modern nga Firefox nga Google Chrome browser bwe zityo mu description ya video eno ngenda kuteekamu link egenda okusobozesa okudownloadinga Firefox nze gyentera okozesa era bwe minimizinga folder yange eno bw'otunula no ku desktop yange kuliko Firefox nyina ne browser endala waliwo eno bagiyita Microsoft Edge eno gyolaba wansi naye nze ntera kukozesa nnyo Firefox kubanga enyanguyira nandisabye naawe okozese Firefox olw'ensonga zino Firefox ekisooka eri lightweight tezitowa ekyokubiri teyekwatakwata eyanguwa okusinga ku Chrome abamu bakozesa computer ne bateekako Chrome nolaba nga Chrome yeekwata so wandibadde okozesa Firefox okwewala ebizibu ng'ebyo so ogenda kebera mu description ya video eno ogenda kulabayo Firefox link ekutwale wali Firefox ogidownloading bw'oba olemereddwa mpeereza WhatsApp message ku 0706488828 nsobola okuyamba okuwola engeri gy'onaaba oteekako Firefox yo so tugenda kukola website mu folder yaffe eno ekisooka kya byonna katutandike n'abo abatannaba ku installinga notepad++ tulabe twandikoze tutya website nga tetulina notepad++. Ekisooka kya byonna tugenda ku right clickinga mu space tusonge ku kigambo new tulonde text document we tugenda okirikinga awo so wenkirikinga ku text document ngenda kuteekawo erinnya linjagala okuyita website yaffe kijja kuba kirungi yonna gye tunaagenda nga tukodinga page enasooka ku website yaffe tugiyite index okirabye tugiyite index so ngenda giyita index ako ka .text sigenda kajjawo singa mba sina installinga notepad++ ako .text tokajjaawo kalekenga bwe kali okay kalekenga bwe kali tokakwatako singa oba tonna installinga notepad++ gwe amaze okuinstallinga notepad++ linako ngenda kulaga ekyokukola so tusooke tutandike na bano then bwe mala ngenda clickinga mu space kaveewo like nveemu mu typing mode mbenga atatypinga then akakagambo .text bw'oba tokalaba it is okay naye bw'oba tokalaba bw'oba oyagala okukateekako ojja kugenda mu view waggulu wano ku folder yo olaba ewali ekigambo file name extensions ako katiiki bwe kabaamu akakagambo .text oba okalaba bwe katabaamu oba tokalaba tujja kulaba eyo paati ya mugaso nnyo we tugenda maaso awo nga tutandise okuzimba websites ennene zijja okuba nga zikola ku client side ne server side ekyo tujja kyennyonnyola maaso awo era kyenkusaba subscribinga oleme kusubwa video ng'ezo kakati bwe nzigyemu katiiki ekigambo index kisigadde kyokka .text kabuze nawe mba njagala okukaleeta nja kunyiga eyo file name extension ngitiikinge eyo box bwe tutyo nga tugitiikinga mu lulimi luno olwaffe abakodinga tugiyita checkbox box ezo nawe tugenda zisanga ezo nga onyiga neyeetiikinga tugenda kuba tuziyita checkbox so bwe naddamu nenyumira ku kigambo checkbox jjukire box bwetyo nga bw'oginyigamu yeetiikinga nga bw'oginyigamu katiiki kavaamu so that is our checkbox now gwatana installinga notepad++ ogenda ku double clickinga ku text file eyo gyokoze so ogenda wandika wano codes yeyo notepad ebeera inbuilt mu Windows yo teweetaaga giteekamu era olukola text file eyo bu double clickingako ejja kujja bwetyo naye nga tunateekamu codes kikino kyolina osooka okukola sooka osavinge website yo oba mpulidde sooka osavinge website yo kyogenda okukola ogenda kunyiga ku file ojonyige save as then olaba eriko index.text ogenda ku clicking ene erinnya gye lisembera akakagambo .text okajjeko ogirekewo oteekewo .html onfunye bulungi oteekeko .html then onyige save bw'otunula website yaffe wano waggulu mu notepad egenzeeko sorry kankomeyo folder ne notepad wano ku screen
egenzeeko index.html. Bw'otunuulira mu folder yaffe nyina files bbiri kati, nyina ya index.txt, nyina ne ya index.html. Kakati wano ngenda kunnyonnyola buli emu kyegenda okukola. Index.html eno ye website yaffe ya ddala gye tugenda okukola. Index.txt wano we tugenda okuwandiikira codes zaffe eza website eyo gye tugenda okukola. Bino byonna ndi kulagirira oyo atanaba ku installinga Notepad++. Gwaginstallinze, keep watching. Nawe tugenda kulaba engeri gy'ogenda okuzimbamu website yo. Kakati tutandike. Bwe nzigulawo eno index.html ngenda gidabo kirikingako egenda kuggulawo mu Firefox nga bw'ogiraba. Obudde buno nkalu era bwe ntunano mu Firefox sirina kye ndaba. Sigenda kuclosinga Firefox eno kubanga ngenda kwetaaga okulaba buli kyenzimba mu codes eri mu Notepad ngenda kuba nkirabira wano. So ngenda giminimizinga. Atamanyi kye tuyita minimize, subscribinga, tugenda kuyigiriza buli kamu akakwata ku computer. Tugenda kakuyigiriza step by step guide. So ebyo byonna ogenda biyiga. Kyenkusaba just subscribe. Kakati kye tugenda okuddako kola, tugenda gwe amaze okukola eyo file naye nga terikaako ka icon ka Firefox, kuyinza obaako ka icon ka Chrome, kuyinza obaako ka icon ka browser yonna, kuyinza obaako ka kitegeeza eyo Explorer. Naye ate obuzibu bwa Explorer, Explorer erina ebintu byetalaga bulungi, eyo browser eri outdated. So kyandibadde kirungi n'okozesa Firefox. Gw'atakalaba ojja clickinga ku eyo index file, right click, ogenda osonge ku kigambo open with, olonde Firefox. Okirabye bw'oba oginstallinze ku list ejja kubaawo. So Firefox yaffe tugiraba eno mu taskbar era bwe tukirikinga ekomawo. Eno Notepad yaffe yiino era bwe tukirikinga ekomawo. Katuwandiikemu wano mu Notepad. Hi, this is my first website. So bwe tuba tumaze okuwandiika ekigambo ekyo mu Notepad yaffe, tugenda kusavinga Control S, nyiga Control S o savinge. Bo savinga ddayo mu Firefox, ngenda clickinga no mu space ewali Firefox yebejja ku screen. Firefox eyina ka icon kano akewese tukayita refresh. Bwe refreshinga ekigambo kyempandiise mu Notepad, kikyo kizze. Kitegeeza Notepad yange, website yange yeri mu Notepad ate yerina wano mu Firefox. Okay? So bwentyo bwe ngenda okuzimba codes nga nzitadde mu Notepad nga sinstorinze Notepad++. So kakati katugende tujiyo na bali aba instalinze Notepad++, then bwe tutuuka nga bye tukoze tubiraba mu Firefox nga tubikodde mu Notepad++, awuzije naawe tweyongereyo naawe atanaginstallinga nena nsabye naawe ginstallinge. So let's close Firefox, let's close Notepad. Bino tuddemu tubisiimule, bino bibadde byabo abatana installinga Notepad++. Folder yaffe ezeemu ekaze. Kakati gwamaze okuinstallinga Notepad++, ogenda ku right clickinga mu space naye nga tonna right clickinga, so making sure nti kuliko file name extension. File name extension tuzisaako tutya? Mu folder yo waggulu clickinga kagambo view, then file name extension oka clickinga komposa aka box twakayise tutya? Ako tututikingamu twakayise checkbox. Okay? Twakayise checkbox. So soko tekeke yo checkbox. Kye tugenda okukola wano, ffe tetugenda kuteekako kigambo .txt nga bali abatalina Notepad++. Ffe tugenda kujja ng'omaze oteekako eyo checkbox, jangu wano mu space, you right click, songa ku kigambo new, jangu ku text document nga bali we baakoze, era oteekeko ekigambo index. Kakati gwe kyogenda okukola, ako .txt kasiimuuleko, dot ogirekewo oteekeko .html directly. Gwaina Notepad++. Clickinga mu space, ogyeko typing mode. Egenda kubuuza, if you change file name extension, the file might become unusable. If you want to change it, gamba yes. So, kiriza. Ogenda kufuna file emu, weteweetaaga eri text file ng'abadde talina Notepad++, ogenda kuba ne file emu. So, file eyo emu bw'oba ogifunye, gi right clickingeko, ogigambe edit with Notepad++. So, ogenda gigulawo, ogigambe edit with Notepad++. Egenda kuba efaanana bwetyo. Wakalu olabaawo. So we tugenda okuteeka codes zaffe eza website. Bwe tuddayo eno mu folder yaffe ne tugula website yaffe, ngenda gidabo clickingako
obange na right clickinga ko nyige ku open mu bufunze nyala jigula ejja kugulira mu Firefox naye nga nkalu era nga bolaba. So when najja no notepad plus wansi netekamu, let's say hi, this is my first website, then saving a control S, nenzija mu Firefox nendi freshinga kano ka RKWC ebigambo ebyo era nje biraba. So nawe taina notepad plus chechimu awo twade tukomye naye nja kusaba you install notepad plus. So keep watching, ngina kudane part 2 tutandike tumaze okusettinga IDE yafe. IDE impossible ekigwa kitya integrated development environment. Tumaze okusettinga IDE, tumaze okola folder kwa badde ina computer nga tumanyi otandikira kakati otegedde tutandikira. Kanzije part 2 tutandike okuteeka mu codes. Subscribe, please don't forget to like and comment if you find this video useful. Thank you so much.